This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye bamujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Kampani egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde amasavu ga Ssekukkulu nga bwe tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo aba Honest Estate Developers bakusaliddeko ku assets zaabwe zonna ebitundu 5 ku buli 100 beddu era nga ofa eno egenda paka nga 10 January 2026. Jjukira balina ettaka ekiwenda ku Gayaza Road, ku Namugongo Road balina Essonde n'Emisindye, ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 ne 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magogo, Nampunge ne Gobero Muguluka, ku Lwentebe balina Zero Phase 5, Sisarutaba Express Highway ne Nakawuka, amasannyalaze n'amazzi weegali ate ng'ettaka lyabwe lyakyapa mu ngalo. Jjukira balina n'enkola eya kibanja mpola ate nga n'okulambula kwa bwereere. Honest Estate Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Mankesho okumpi ne roundabout ya Aga Khan, oba tukubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873. Ale luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi nyefu ala bora babaddi abakyala wele somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanagaali eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Dr. T. Amale. Dr. T. Amale tokyalabika. Omugo gwa Musa n'omuti gwa White Stomach Premium White Detergent tough on stains, gentle on fabrics. Jajjaffe agalamidde Experience Motors bamuyita Benz Mercedes. Era atalina Benz tovuga motoka Actros waliwo 50 compressor 700 tronic n'ebirala. Serebu wenna kasita omanyika oba weewadde eddimo ery'okusinga kw'abo abakulaba. Beera w'olina okubeera, sula w'olina okusula, vuga emmotoka gy'oteekeddwa okuvuga, tambula w'olina otambulira, wasa omukyalo oli gwanatulakaga nti walaayi. Gundi alina omukyala gwakusanyusa siga nti alina kubeera nga Bina Baby oba nga Dana Nabatanzi. Gwakusanyusa. You have to be confident of yourself. Kasuku mbadde sikyalabika tuli mu campaign. Era campaign zino wakizi tukalubiriddemu
nti Electoral Commission yagaana okusaasaanya ssente kubanga obanga alabika aguza akola ki aguza abawagizi era ssente twessizaamu oluvannyuma operation cost kole ki zibadde tubala ne Kyagulanyi yakaaba bane Electoral Commission zira ssente n'ekisinza okujjamu abannuupu abangi nti nomination fee ne ssente zibayambako tebazirina era mu mbeera bwetu tuyano ne wano ninga nze nkola mu ghetto structure eya fund eddamulira Major Emma Kuteesa ne Jane balekera abaana gye bali naffe tubeera ntukola boddako mu kibuga bwofuluma mu mbeera bwetu yakuyiiya era siina wadde 10 ogenda kumpa ssente transport entonto nzoyina kale tutandise bwetu tuti Muhoozi yagambye nti akaluwe kaggwa dewaka gyotandikidde gwe weekyaziza ulira Muhoozi bwe mba mwogedde kato oyogerako kyekirala bwe manyogedde ku Muhoozi mutabani wa Commander in Chief of the Armed Forces singa akaluwe kaggwa kalusuku ne bakubaako bensi YouTube channel n'akyalizaawa singa akaluwe kaggwa ebyabadde Tanzania ne bibeerawo omanyi kasuku wano wabeerawo embeera embi mulimu omuntu akufumita ekisooga yakukoowa kituufu kati gavumenti tugyebaza nayo akatono olw'okukuuma bannayuganda ne babeerawo nga baki kubanga amasiba security weeri kasuku tuyinza okuba ne challenges naye security weeri era abakuuma ddembe mwebale tutandikiraawo kale Dr. Tyamale tubaye tuludde okuba naye but there is so much going on njagala tusookerewa Shalom mbeera ogiraba embeera njiraba Shalom congratulations kuki omusajja tatya komera mpozi nga alwepinza omukazi ng'akutte embizi oba nga bbye ng'atabbisizza mmundu oba emisango gy'ebyobufuzi egyo gyewalanga bano abaana bano bawayisa mufumbira abo abateekebwa ku misango gy'ebyobufuzi ba Eddie Mutwe abo bo basaasiranga kyokka ate ekyo kye bali takyeyendere ng'ebbwa ly'enjula tubagamba buli kaseera ebyobufuzi bigende empola oleme okugwa awantu onaabula akujja n'ebyo navumye guna byoluyi Shalom ajja kuvaayo enjoy your time at the university osome lectures zo bulungi okole course wakayo oveeyo kubanga komera is one of the processes of a man kasuku kankugambe olowooza omuwala ayigirawa kasita omuwala ayingira muleeba bano abatawulira olubuto n'omuleega ennaku nnya avaayo afukamirira nnyina era moment gy'oyinza okusaba ng'omwana takuwuliriza mwenna abakyala abali mukunda bakino mukimanyi kasuka omwana mbw akuluma n'osinika amannyo n'otandika okutya nnyoko oba oli awo Shalom bw'aba akula alina bye yeetaaga okuyiga kino tebakyogera kino bakyogera nga kasuku watandikira emyaka 10 emabega olwaliro mulimu ebijja n'oga nti kansereka ekyo sijja kukola ki eyo tubiyigira mu process oluusi mu bubi oluusi mu bulungi luzira facility nali mbaddeyo bakusibako bansibako oli twalina olusaabazondo sajja najjaawo n'atakula eŋŋumi n'embakuba ne bantwala ku poliisi n'esirondoola ekyansibya butalondoola nagenda eruzira olya emmere bakusalako enviiri waliyo tooyi z'amazzi ebintu ebibi buduukulu kasuku akaduukulu kabi akaduukulu ka ate nagendako mu kaduukulu emirundi ate ebiriko kati ogwasooka maama ankubira bansibirawo nakulaba nina essimu yange maama ankubira halo Tobi nsindikira emitwalo 2 maama ndi mukomera anize nakusindiseeyo ayagala ssente maama wange yaggamba kubanga baali bansibidde omuwala okusibira omuwala batya omuwala oyo twali twagala nadda okuva ku kyalo kati wajja mu kibuga najja nansinkana ng'ali mu senior 6 nga nze natano kukolebwa pastor Bujingo bwaddayo ku ssomero ne bamanya nti twasinkanye ne bankwata bagenda okunkwata of course nali myaka nga 21 ye ng'ali myaka 19 eyo teba defilement mu abantu bakulu kati maama bamugana naye yali yandabula nanga omwana we bajja kukola ki kali yanga nsagamba atumvunana ki bona ava ajja kunsindikira se najjako essimu yonna kijjo batatijja kasagamba so kati Shalom Kaleera nga bwe yagamba Kaleera agamba nti if a man is becoming a man don't interrupt ngetteeka eriri mu nsiko omanyi tteeka la wildlife totaasa nsolo gye balya etteeka lya wildlife empologoma egoba akagabi toga nti manne bambi bagenda giryako akaana kaayo don't disturb nature Shalom bw'anaatuula mu kolokooni nadda mu kasonda bw'ate ejja kuddamu alowooza ebintu eby'enjawulo abeeko byakyusa oba byayongeramu
ye ng'omusajja abaako byayogera alina basinkanayo ekkomera is one of the processes kasatu yakutte muntu nti omusango aliko gwa myaka 8. Shalom tukwagaliza university akaseera k'oliyo course egenda kuba short course oveeyo ddemu oyogere ebibyo naye ng'okyusizzaamu obanga otereezezzaamu obanga toyize weeyongereyo bweyongezi kuba kati Kasuku kizibu okusiba olwaleero mbu tiwayogedde kino n'ekino wabuli kyofulumya mu kamwa oba omanyi obuzito bwakyo so n'olwekyo nabalabe wali nga mutiibaatiba nze bwe bankwata nagenda ku poliisi wano ekira nagenda Lwakutaano ne parking waggulu awo ngende nayo ku poliisi bamuuze mmanyi nawaaba kumbe n'oli yampaabira kye bayita counter accusation musirikale nga dokita twakubira essimu gy'olondoole bwewagaana okujja fayiro neekola ki neggalwayo oli fayiro ye nesanctioningibwa negenda mu kooti obudde buno kye ngenda okukuyamba butakusibirano ka weekend kubanga buno obudde oli mukwate kooti yayisa dda summons wabula yanguwa nkuwa omusirikale mudduke ku City Hall omulamuzi omusange wakuwa ebbeiro tugenda otuukawo ng'abansobola okunneyimira tebalina bbaluwa za kye abanero si wano omulamuzi nanga nti genda eruzira nja kukolako ku mmande Oroham anteereddeko akadde ku ssimu ngenda okulaba bano bakadeyideyi ba kooti baagala kulya akadde kange ate nga nze njogedde naki n'omulamuzi abazibazze ku kooti abantu nga 8 okunyambako ne mbawa essimu beewuunya ne bagamba nti tulabagana ku mmande akadde kange tewaba akazannyirako n'okasigaza ngenda bulungi eruzira demand n'embeerayo wiiki gye nalabira n'Africa ne World Cup final namulabireeyo Argentina ngewangu nawulira obusungu tobulabanga nako abantu ekakukomera nga manyi ne obuduukulu bwe bubi Kasuku bakutwala ku CPS awo kaduukulu nga mulimu abantu aba oba oli awo ali ekivulu kya Kinsale bayola abantu ebi ne baba eta mulumu bonna ne baba obuduukulu bubi nnyo akaduukulu kamalamu essaawa 2 mu prison omalayo ennaku 5 so kakati ekyo bannanga abaana abawumudde abawala mutuyambe musigale mu uniform ate nga ziriko amanya n'ebibiina mwe muli osanga omwana wa myaka 13 nga yebitigula nga Moedin Nantume ogenda omukwatako bwoti nga bazadde bakuba enduulu mwana wa ssomero oyo omwana waffe mutuyambe musigale mu uniform tuleme okubuzaabuzibwa kubanga ffe abasajja tuli okukwana buli mukazi akola ki naye ate waliwo n'omwana gw'osanga mu ndongo yatolose ku bazadde ogenda okukyusa naye nga bakujimba nti omwana wa ssomero so emisango egyo eminene mutuyambe sigala mu uniform eriko Kabojja secondary school senior 4 nakalema masuula omuntu akole ki amanye ekyo Luseke Nyamunyamu President Museveni yeetonze teyabaddewo naye akuwaddeyo miliyoni 22 bwe bamulangirira nga 17 mu January kale n'olwekyo saba Museveni ayitemu ofune ssente zo ez'akaseke Saimo Semwogerere yawangudde ekirabo kya Employee of the Year ku BBS Telefine. Gwe bakiwadde? 225 era bamuwadde ekibbo ky'abalongo ne mindi 2 agira afuweeta. Abalalu batandika okuwa omusolo. Gwe. Jaye ebintu by'ekisibo. Abalalu batandika omusajja yawangudde bate yawangudde Saimo Employee of the Year BBS Telefine 225. Era ne bamuwa ekibbo ky'abalongo ne bamuwa olubugo ne mindi 2 n'akayayaana. Yeyongera okuweereza beene. Abalalu batandika okuwa omusolo bannanga abalalu bakati gavumenti etuyambe abalalu abaddale bateekeko laama nti ono omulalu waki waddala osanga omulalu Kampala Road n'omusango ku Cityland Gardens wano ng'ali mu kulya ne famire ye osanga Masikini ng'alina viddi ng'abeewa bamukyalidde kukuba we wandegeya ng'alina viddi omulalu asoma monitor omulalu akutte monitor akola bajja ne WhatsApp group ey'abalalu abalalu ba Museveni batandika okuwa omusolo kuba balonda obucupa ne bafuna oba bajjako income tax oba bajjako VAT oba pay as you earn buli kesi ezimba be basooka ojjukira kano akantu nga ku watoto akaali kayiwa amazzi kasita bakamaliriza abalalu ne bateeka omwo ne bakatugobamu bane twebaza abaloogi bwe balokyusa akasabbuuni kakyuse buli obwali muwunye nnyo tebukyaliyo size yayongezwako neruli akasabbuuni bwe kati omuntu munene nga Kasuku ate ava kwegaddanga yeetaaga okweyoleza ddala muti abampa olupapula lwange akasabbuuni kakyuse abakola obusabbuuni mwebale nnyo era na Kasuku togenda nko muloogi ate nfe tusula nnyo mu guest house engeri gye tutambula ekivubuka kino kye bayita Aronex kirina empisa embi Kasuku omuvubuka Aronex oyo yasooka n'akyekera Bebe Cool
Naddamu katulaba Gloria Bugi yafulumye ku stage. Naye n'ensonga yamufulumizaawo nga ntuufu. Yagambye saagala kutambula na kukola n'abantu beeyisanga bakazi. Aaron Kisoyo yakolako video ng'ali ku social media ng'akasukira abawagizi ebyokulya ng'alinga abayitembwa. Muvubuka gwe ozoli mwana muto abantu bakwagala akayimbako ne kakuwaganya okutuuka ku bashiba eyo y'ensobi esooka okubuuka amadaalo omulundi gumu nojja ne weewaganya oba oluusi tekihontinga ne bashalom nti baafubutuka ne bajja bataapinga mu bantu abalina emyaka 25 mu kintu. Naawe yasamira moli. Kasuku nkubuulira Aaronex yakuba akayimba aka ne kamuwanika waggulu ne kamuteeka mu liigi yatasendeka kati akola ensobi nnyingi egy'essereebu kati awo no justifyinga byagondi bya Gloria Bugi. Gloria Bugi no Gloria Bugi olaba omukazi ayinza okuba alina ensobi gy'akola ne tomulumba nnyo baleme kulaba nga kisasasajja. Abakazi abali mu maka mutubuulire nga mweyambaza obuweta neme kumala maanyi gange ga bwereere. Kazi alina akaweta takugambye gwe buli nnaku onoonya lubuto kumbe yalina akaki akaweta. Omuntu atugambeko mukyala Kasuku weebale nnyo okufumbira Kasuku. I respect you so much. Abantu bakwogerako awo ne mbadde sikulaba nko physically sikulabangako naye weebale omulimo gw'okola. Mbadde nkusaba twongeremu Kasuku oba wamukola ki omwana w'abandi muleka yendeko Kasuku bulwabeera njagala kudda waka mami bambi nkwegayiridde mukyala Kasuku omwana muteemuuko abenga omusajja omuganda ayazaleke ebbali ayendeke ebbali nga bwe kibeera. Shina Skies muyimbi mulungi n'akyabulamu ayinamu embeera gy'atekkiririzaamu. Waliwo abantu abamu body shaminga ayina akayimba akapya ke yakubye onkunyakunya mukwano ntikuula ni kayimba kalungi naye bambi olwokuba ayina rabbit teeth abantu no nange nina ebitege. Stop body shaming people. Ate kino mukiyige Kasuku nga tutambula mu nsi abantu bajja kwogerako bajja kujerega bajja kuvuma bajja kukola ki gwoyina okukiririzaamu. Nze ndi musajja mumpi nina ebitege naye nekkiririzaamu. I was wonderfully created. Seta akweyerusa seta akwambala hayiru mpanvuwe banaviyo gye bali abawanvu okunsinga ne Kasuku ansinga obulungi ne muti abansinga obulungi nange natondebwa wano nga bwendi malirawo. Kakati waliwo gundi DJ Roger ayambala akabina bane simanyi na kumanya nagenza jogo NBS DJ Roger nampitakawo DJ Roger oyambala akabina simanyi kyonoonya ebbina nga dene bweti kamubwomukka simanyi naye kimanyi NBS ina abakulembeze dagala asirwanga mutuule n'omwana oyo mu mulabule ne mukulu Kini Kalisa kyekyambaza DJ Roger akabina naye gwe DJ Roger Swangi za venue fune engeri gye harmonizingamu n'abantu baayo ne baba baawukanye basigale nga bakyali ono mulinde byayogera mugenda kwesanga ne DJ Roger ajja kubeera bubi DJ Roger yabalaka bida ngati bulira Kasuku Swangi za venue ku bayimbi bezimbye bwe baba baawukana basigazeyo ka percentage akagamba nti omulimo bwe gujjandiira wano naawe oliira wano abayimbi aba baleme kufiira ddala olaba ayirina ntale muyimbi akyali mulungi naye oba oli awo management mwe twamumanyira tekyamuliko ate nga tukyalina kyetumisinga mwana oyo badde okimanyi nti ayiri ntala asinga Winnie Nwagi okuyimba kisoboka lwakuba nti Winnie Nwagi ayina ebisupporting emulimo gwe bingi ng'amabina nkwala akula bulungi ate ayiri ntale bwe yajja ng'afaanana Innocent Gusuulwa naye ng'alina eddoboozi beera nkubuukinze ayina kano kayimba it's a politics you got no somebody waliwo kano kayimba ze kano kabera n'omutima guntine ennyimba ze nnungi naye Swangizi n'ensobi gye yakola okwekolera studio yayo siki si nnungi ogambe yajja afaanana ani no Winnie Nwagi ekimuyamba okufuuka ow'amaanyi okulabika nti ali branded n'okusinga Irene Ntale ng'ovuddeko eddoboozi n'ennyimba yakula bulungi ate mukazi wabula Irene Ntale ekyo teyakiina ng'alina ddoboozi we yajjira ng'afaanana Innocent Gusuulwa naye baaba boogera ng'afubutuka alina ennyimba ze nnungi waliwo kano akayimba buno bwe mpulira n'omutima gwe gume obuyimba bwe bulungi mpankuwe ayina kanogandawooza ankyawa so abulamu branding ate nga nsuubira Swangizi yamuteekamu ssente nnyingi teyandimulese kukola ki kugenda waliwo omulimu oguyinza okujjangwa $7,000,000 Swangizi eriyeko ebbiri yakole ki n'ekyokwekolera studio yaabwe kyali kibi
waliwo oluyimba Kasuku lwensobola okuyiiya nga producer agenda oddukuba ali bwayise mu nkere ne babaleeta ate ennyimba zonna zafuuka zawishi kitaka ne gundi beefuga swangizi ne sounding ekintu kyekimu ne studio go so even music tetwajagala bulungi so Chosen Becky mumuleke kasita byatambuza bikyaliwo ate bikyali fresh binaakaddiwa ajja kuwummula leave the girl alone mbagamba buli kaseera nze Chosen Becky ye muyimbi wange Lydia Jasmine Nina Rose ne Eddie Kenzo Masaka Bulani Sene ne Corporation bakoze embaga leero bakoze ajja kuvaayo nayo ajja kufa akyatambula linga Nicolas Aneruka omujjukira yaliko mu Chelsea Madrid Arsenal Juventus Bolton Tottenham leo gamye muyimbi wo muyimbi wangu okomerera ati nze ninga malaya sina side tata n'omwana bampa sente embawa nze Kyagulanyi bali obukulembeze enkyukirawo tulwanyisa ekigambo kye bayita entitlement Kasuku entitlement ye muntu okubanga yakuyambako ng'otandika n'agamba mwoyo Kasuku waataali we siri tasobola bbaawo anedde ekyo kya bulimba mu entitlement ze sinze naleta bazonto wala nali transport nanoonya abantu balungi besina kye nayongerako ne entitlement gifune ku mwana wo ng'akyali wansi w'emyaka 18 abeera wakaawo naye omwana ne bwaba mwana n'akula toyinza gamba nti waatali wotali tasobola kubaawo ze sinze naleta Saimo wadde nze nakuba essimu ne mugaba tuwadde omulimu ku BBS Saimo yali comedian gwa bafunira omulimu ku BBS ulira twali tukoze ne gundi kaddemo nga tukatwala ku Bukedde tuba tukyali awo kuba ku stage gwe nakolanga naye kati nga mbuuza bulungi in fact de Patrick omujuka nga bambuuza bulungi ebibuuzo then tugenda ku BBS alani kuluza atuyise tumukyali nsanga Kigozi bosi wa foyo angamba doctor jatukole Simon mukubira mugaba tuwadde ki omulimu tutandika okukola Simon nga ali mu comedy Simon walabiranga ate TV waliyo Green Pasture ayingidde okuproducinga ayingidde okupresentinga n'ebirala siyinza kuyimira ano ganti nze naleta bazonto baali basajja abakulu ate nga balungi tetuna training gye twakola ne Simon sinze obola waliwo akatono k'okola kyokka ate n'ekirala Kasuku tulwanyise ekigambo nze ndi self-made waliyo self-made mbulamu buli omwayi nawe yeekwatako buli omwayi n'omuntu yakupushingako bwati katono n'akuyisa w'obadde tosobola kuyita n'olwekyo ekyo Kenzo kye muwakanyamu kyokka ogamba muze kaana kambaata waliwo abantu abanyambyeko ndawusa oyo singa tiyaliwo singa sinde ku ne gasta ekidomole tiyaliwo singa siri ku ki n'abalala Kasuku naawe olina kyonnyongerako YouTube yo nnene ozimbye ekintu ekyamaanyi buli wenzija sindaga nti nze self-made mawulire naawe Kasuku mulimu abantu abazze bakwatirako mu kubuulirira n'abakoze obubi nabo bawagala obwongo bwo tewali muntu ali self-made kati n'olwekyo tutandike ensonga zaffe ezatuleese eza campaign nga bwe zitambula tusookere eno tusookere wa Masias Walukagga Munamasaka wetwogerera kati musango batandise okuguwulira ku Mande bagambe bagenda kuwa ensala yaagwo naye bagenda giguwera online tekibetagisa kujja mu kooti Masias Walukagga nagenda okulaba ensonga ze twali tufiiriddwa ewaffe mu kirowooza waliwo faaza waffe yafa faaza Sessanga era njagala okubagiza ennyumba ya Muzeyi Kaziro Peter Lukoda Nasanga Dolini Ime Nagujja Polini Musiitwa Mukulu Kayiga Maka Mukasa Tina n'omukyala Veroni Nakandi the commander in chief mbasaasidde nnyo ebyabatuukako ebyokuvibwako faala kiri bwe kiti abasajja baafuuka basereebu bano ne babanga kibebi ekituula mu mazzi agookya ne kibeeramu nga kikola kiti tebaalowooza ku kirala nze muntu ayimirira ano gamba ba Beatrice nabo bansanga nga dokita tulemeddeko ku kyokusoma muddeeyo musome ffe boolaba Kasuku yasoma nasoma ate nze nasala amagezi nagendo nalaba nti myaka eyo gijja nja kubeera bize olwava kuwumuka ati bwendi nze nasoma kuwumuka ati nga nkyasoma erutunko nga nkyasoma okuzimba engineering era nava kuwumuka ati ogenda okukola ebigezi bya advanced diploma erutunko mu engineering bwe namaliriza diploma nennyungirawo diguli kubanga buli bulamu gye bugenda nga butambula waliwo byoba tokyalina budde bwabyo Walukagga amaze emyaka okuva Kasozi lwe yafa okuva lwe yakuba ebimansa nnaku n'akuba Mabebbere n'akuba Bigambo Boys wabaddewo ebbanga gwanvu nnyo ery'okusoma ng'oggyeko ebintu by'okugattirira nze nasoma mu technical natuuka ntya ku university
kubanga ensonga zange zaali kiri nti bwe nava mu P7 nengenda e Rutungu nensoma emyaka 3 nensoma emyaka 2 nenfuna ebbaluwa ya senior 6 ne ya senior 4 nenzija kuwumukati tebalina yambuuza because that equivalence naye bino ate simanya ennaku 2 omuntu akulaba ofijitinga bufijitinzi kati Walukagga ekyamulidde wabula mu abavubuka abato muddeyo musome ababitusi mikwano gyange jo bakubira akayimba ne Rwema bali ku stage ye kayimba kuba kati baby otuuse wookoma banyimbira bulungi naye abo abaana ba senior 6 wala nebbe kuli addayo okusoma ndawusi wa senior 6 nero kuba nti baana ba bibuga senior 6 yo kibuga omwana asomere Namiryango oludda wa international school aba muntu waki wa maanyi asinga ate omwana w'ekyalavu naye baluwa waizi kati Walukagga ensobi gye yasooka okukola kwe kuba nti yandibadde asigala ku kifo ky'obwa meeya abantu nze bandaba mu bulamu nga eyakona kubanga sitambudde nga bwe baagala wabula mu bulamu tova ku emu n'olinnya ku 7 abantu abasinga kale bwava kuba meeya yandezizzaako ki anti bwava kuba meeya ng'olaba ensinga bw'etambula kuba kati bwe yalinnya walala yafiiriddwa bufiirwa kiri bweki tekasuku n'emmotoka zino ze tuvuga ziri mu kiraasi era bwe bakusaba pamiti y'emmotoka ng'obadde ovuga tuleera n'ojjayo kiraasi 1 ng'obadde olina kuvuga buno buvitiizi oba olina omusango pamiti y'ebyobufuzi Walukagga gy'alina temukkiriza kubeera memba wa parliament ne bw'abeera abagenda kweziika kubanga aba ayingidde mu rwimu gy'atasobola kale yandigezeko 5 yandisigaddewo ku bwa meeya kubanga apafominze bulungi n'abantu nga bakola ki nga bamwagala awo we yandize n'ayongeza ne kunfuna kubanga gavumenti koloko gavumenti so mulimu obusente obujja kati bw'ofuuka boosi waawo n'ogundiira ate obukubira ddala n'obulya kyokka ogenze ku bwemupi obubbi obuli ku kitebe kya Kyagulanyi Robert Center mu Sefuya Kimpugu kimpana kimpanze buyitirivu okufuuka MP n'okuwa kadi waliwo akasente k'okola ki k'owaayo naawe ebyo obimanyi obimanyi kasuku obimanyi saagala kukulayiza obimanyi musajja waffe omumanyi n'ekiri ku kitebe nti bamuwanga Kivumbi okubawa ebifo ebyo omanye engeri gy'abakubamu ebyobufuzi byonna bwe biba tewali alina kabina kayonjo every politician has a dirty battle kyovula we don't have toilet papers mu byobufuzi bw'oyingira akayo ofuluma bufulumi Shukra Herbal Solutions ekatwe beba kugumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ly'obutonde gw'atawaanyizibwa infection jangu ofune infection pills mu bunnambiro gw'omukyala ayagala okuseereza erigenda emugga jangu ofune ka wet and sweet ne ka moss squat owone okwogerwako nti emmere gy'ofumba yeesirira ate gwe ataakyalira nsiko twakukoleddeyo ka pooling oil wabula tulina n'akasenge akateeketeeka obulungi omuli ne bassenga abakugu okukuyambako naawe omukyala ayagala okukola bini bwaguuga twakoleddeyo ka clit oil kosobola okweyunira omusajja gw'ofuna yadduka tulinawo kaggoonya abenga kuggwe kwafiira wabula Shukra yakoleddeyo ne ka superlock oba kayite nkusibiddaawo ate gwe omwami ayagala okuwangaala mu kisaawe Shukra yakuleetedde ka stamina booster ne ka strongman wamma bakutende nti omupiira gw'osamba tegwetaagako VAR ate n'ekyenjawulo gw'atayagala byamasabo naye ng'otawaanyizibwa amajinni oba ng'okozesebwa by'otategeera jangu ku Shukra Herbal Solutions tulina Shaitwan Killer, Zait Zaitun, tulina Mukaali, Perfume Majimuwa, weesiiga eddogo n'amajinni ne bigenda byonna ojja kubisanga ku Shukra Herbal Solutions. Tusangibwa e Katwe kumpi ne Pure Waragi osobola okutukubirako ku noti 751 84 43 14 oba noti 777 74 85 73 Shukra Pure Herbal Solutions. Kati Walukagga mu music abadde amukooye otuuka ekiseera n'okoowa okuzunga mu Uganda kati olwaleero olipidde awantu abanene osigadde mu makkati ate okyawaalirira tojja kuwaabira gavumenti ogisinge mpozi Walukagga nga bw'ayimba ennyimba za Lubaale nga Mukama naamuyamba ne bovataninga egundi ya Electoral Commission naye kijja kusinzira ku Museveni ani gwe yeetaaga ewegwa ebusiro kuba ne Nalukoola ayinza obutadda ebyobufuzi biringa penalty muyinza okulooza nti Mesa n'agikuba munda n'agikuba ku nkondo tukirabyeko jjukira Likwerume bwe yakuba omupiira gwa Vedalial ebweru 26 basamba n'Arsenal so ebyobufuzi tebiriiko mumanyi weevu esobola okujja n'ekuba Nalukoola n'akwata ekyokusatu naye nze nga munnamasaka munne mwagaliza ebirungi kubanga ffe bannamasaka tuli ba winners buli kaseera buli wamu we mulaga buli wamu we tulaga
Katikkiro wali yazoganyiza Nuupu n'agifukamiza eggulu n'ambooze tebikyalina makulu ffe bannamasaka eva tuli bawanguzi Lwasa ajja kuddamu azifune Suna Beni alyoke Hamu alyoke nze ndyoke Abedi Bwanika tebamulemwa aba Nuupu n'empuuga baamulemwa so kati Walukagga Mukama amuyambe buyambi omukisa gusigadde mu kkooti bwe gubula kiba kimusaze kubanga ebyobufuzi bya 231 bigenda kwa byanjawulo nnyo ku bino obadde omanyi nti edda omuntu yagendanga waayagadde tewaliwo electoral commission kugamba nti ogenda wano campaign zedda ozijjukiranga buli muntu atambulanga bw'akoze atya kyova olaba edda mu campaign zedda nga Museveni asobola okubeera Kaleerwe Besigye n'agiteekawa emulago ne beetwala omuntu yagendanga gy'ayagadde olwaleero singa kabadde kaluka 26 singa muno kati ekiri muno ebipande bandi gundi yakubye gundi byaggwaawo do tuddo Museveni amaanyi gonna yaganywa tubeera wali ekkololo ng'abakulu ba gavumenti ba prime minister baani bonna batudde mu tent nga ne Kabuyonjo mugenda mwezi amaanyi gonna yaganywa bw'ati era bakayivula baani simanyi ono General w'amaanyi simanyi ono awa order bonna yabamalawo amaanyi n'agasambaana be kati Emma Kuteesa amaanyi gaalina ogamanyi naye bw'omusanga mu jjiini ne t-shirt n'olukoofiira olowooza munafu kati mwabagaana n'abaleka okwasama gundi ayogedde Shalom ebyo bye mwasigalamu ebyo ebyekisiru ebyekitalina makulu buli lugambo gundi yagenze mu nsonga gundi yayononedde ettooyi abasajja abakulu mutudde kuli agatwe guli ku YouTube channels mwogera Museveni ye bwafuga Museveni taagala baganda abanyankole bameka balina YouTube channels saagala tugende ewalala mu campaign eyo wammwe tubale tulaba olutalo lwa Lilupazo nga Lilupazo agamba enkokola abantu bagenda osisinkana mu sabba tebamutwala abamusuubiza nti betutuuka tugenda kudda mu kime tugende tebalabika ati kati omuganda agamba nti amala okweza okumanyi okigera minisita wa Kabaka gwe batanga amala okweza kwe kufuna gundi akitodde nti ozimbyeyo okozi kwe bayita okweza abantu kasaba amala okweza bakyuka Kasuku wano oli wampisa nnungi n'otaatiru ng'ofunye akawumbi ku ssimu n'abasirikale 8 enza akawumbi sikakwala n'esigala kyekimu nakibagamba dda Kasuku nyolo kuba oli musiyazi nga tumanyi nabo naafuna ssente ojja kwegoma basajja bano sente zifuula abantu ebirala ekyokubiri Lilupazo olw'okuba yakuba akayimba obuyimba kati ne bumuzengulu talowooza nti akyasobola kuddawa mabega ekintu kye nayigayo Hamu yakitugamba twava mu State House 2021 nga batumaayudde olunaana ne tukola video neguna tubanja Hamu yankubira essimu nanga mwana gwe okyali mwana muto ku myaka joina n'asatu tonnagaweza weevuga muzeeyi akuwadde omulimo social media ofunako obusente nange ondaba nenkwokyayo ki kiri very important Kadaga omulaba by then Kadaga nga kyali speaker mulwadde nga tutte mu ddwaliro simanyi bira ne mmanyi mulwadde okuva mu nkambi ye Mukama amusaasira dengu akati nangamba ebyo bigira kumala nambuuza ekibuuzo omanyi kyoba olunaana nze nalubbye ngate kwe ngenda okukuwa kyategeeza oyinza okukuba omuntu atakola ki muzeeyi bayinza okuba bamugambe nti abadokita tine babbajjo twabakozeeko kakati gwe nojja n'ogamba ssente baazibbye kumbe gw'ogamba abazibbye abantu nga 5 b'amaanyi nga weerya Bebekulu we nali nyingire NRM nga nkyali mbazzoto nanga mwana gwe oli mu akasente kangi naye eyo gyozze tewali ssente sooka mu NRM okulempola mpola bajja sooka bakubbe kubanga nani nasooka kubbibwa naye leero nze nziba eyo statement ze kati olwaleero Lilupazo akkirizibwa okubba ali akatono kakola ki kalina bw'abanga omusajja akuyise tugeze yakutta olunaana alo baba bamuwadde obuwumbi 2 n'abalaabala nti abantu abali mu level ya Lilupazo njabba milioni emu kitundu buli kivvulu abantu abali mu level ya Lienskin bawe 5 abantu abali mu level ya gundi bawe 5,000 abantu nga ba Dr. Proper muwe 3,700 buli show nga show 8 obuwezamo obukadde bwabiri genda okole ki genda oyimbe lwaki ziri singa tabadde Kenzo babbebe kute wandi zifunye n'ekirala abantu baakoowa okutwala abantu mu banene
baganda bange abali mukunda batubaddeko mu maaso g'abanene n'otunuulira omuntu ng'akola ebyekisiru bye mutaayogedde n'owulira amaanyi ne gakuggwa. bannange mugenda mu maaso g'omukulu nga mutudde mu maaso ga Museveni mutudde mu maaso ga Jeno omuntu n'awanika omukono kuba muyinza okugamba nti tuli ne mwami Kasuku ne mwami Jenkins ne mwami mwami Sendi ne mwami Bati ne Mutyaba mulungi mukola ki mu kwogera Mutyaba kayogera ensonga zaffe Mutyaba aba yakanja tannatuuka waliwo owulira ssente olinga awanika mma oyo alimba kwagala ssente n'omukazi wange mulese ku kitanda ne mulira nga amaanyi gabaweddemu muli mu maaso ga Museveni ne batandika okwevumira awo ne muva mu State House without a coin. Balamu wabasingira nti Balamu yayiga okukwata abantu abakulu obulungi. Kati Balamu bwawulira nga bakusuubiza milioni 2 ng'agenda abanja mu bugonvu bwobwo bw'ajjayo 2 n'agamba kakumayule ka 5 ogenda ogamba Balamu yakoze atya. State House naye erimu science n'ebyobufuzi byayo by'olina okuyiga ng'emmengo abakola ekibuli bamanyi ebyobufuzi ebiriwa ekibuli nammwe mwennyini Kasuku wano mu Kasuku live mbeera wali mu studio yammwe mu kakundi kamwe mulimu ebyobufuzi mwe bemumanyi nze ebyobufuzi bya solo timbimanyi era singa nabitegeera tebangoba waliwo kati mmanyi ani ayina amaanyi era singa byali biseera tebandingobye BBS manya nti wano oli abantu kola ki kati ebyo State House Kenzo okutuuka ku level akole federation ayinza okuba mu yayi naye yenunula bwenuzi buli eno Kampala bwakuwaako ebyo bitambula nabyo King Sane n'ageziwala tuli bamubanaga nja kukola ekyange n'akola opposition yeyiye naye amayulira awo kati Bebe Cool asobola okumayula n'atakuyita kubeera sente zibaddengayo ku security nga tena muntu gwe bayita n'ogu ndo baziwa omanye emikolo wano omanyi omanyi nga 7 ogw'omusanvu wabeerayo kiswahiridde mu nsi yonna gavumenti esasanya biliyoni nga 7 naye nga kuliko abantu ku mukolo nga 4 waliwo omuyimbi gwe bali bayise kati batuuka ne bakuyita n'otunula mu budget ng'eriko biliyoni 10 nga yii naye bannange lwaki banzibye tebabakuyita tebandibaddewo abasajja batubba bababba obusente bwe batuwa butini kati nze njagala nkugambe ebyobufuzi bitambulira mu rwanka ya liri puzzle tennatuuka kutuula na Kenzo kudiscussinga ku sente z'NRM ke bakuwadde kwoba ogenda nako n'oyitamu kubanga Chameleone Bebe Cool Kenzo bali mbiseera byabwe ebyokubba kuba babbiwe ebbanga ki obadde okimanyi nti Kenzo akaluka 2011 ku stamina teyafuna wadde 10 kituufu ng'ate yakuba ennyimba emyaka emeka okuva 2011 tegiri mu 14 kati bwabanga musajja tuyenunula okayana ki omuleka kati kankugambe Rwanka bwe tutuuka owa Museveni ne Bajjo ne bamuwa 5 Bajjo n'ampaako milioni 25 sikaana Rwanka Bajjo gy'alina ewa Museveni sigirina era namulabanga mu opposition n'ogamba abantu ebino ebintu abasajja baludde n'abasajja babadde bakukutana b'ebbanga Bajjo emboozi zanyumye ne Museveni tozimanyi muba temuzimanyi nazimanya nga kikulaga boogera kati nga Dr. T bajja bakuwa akasente nga Bajja nkubira nga Dr. T ogenda kulya ayabiri nga Bajja nange nja kutuuka eyo mubiri nga nange nziba nga ye taniyo tani yange so kati go believinga puzzle yali ayombera bwerere puzzle tosobola kutandika kuyombesa Kenzo ekisooka oli munyalwanda munnaabwe gwe nyinde nene bweti eringa akabina ka kamyu bannange ekyo ekigambo kye kyakuba namyalo yakuba kuteesa nga yerabidde ndi kuteesa ne balekye badde ne boogera ne muzeeyo Olunyankole ono omuganda yaddira enkebuka batayita namyalo ku kye yali azimbye kyonna kati aliwo olina okumanya wooko mu bulamu butambulira mulanka ate lanka zigabibwa eddiini ekikula ky'omuntu mukazi oba musajja n'eggwanga Kasuku Abanyankole boogera sirika olaba abo Babajjo bakuba Nobati abo ebizibu yana Nobati byalimu abo ye bw'atuuka mu mulibo guno ogw'okutegeka endonga tamanyi nti waliwo abafere baagwo Babajjo n'abayisaamu amaaso ne badda mu nsonda weebata ebizibu Nobati byalina abasobola bimutaasa Ketti Bajjo Abitex ne basobola muyamba buli mulimo gulimu abantu baagwo tuyinza okubeera ku show nga nze nzirako mba ndi awo Misa kinajja nga bankwasisa ne microphone giweeyo
ogende maaso misa kyayimba akole ki agende oba okyali ku misa kinga ze gravity najja kukuba engumi atayimbe mulekere microphone liri pazo akubye ennyimba kituufu naye abavubuka tuyiga obugumiikiriza liri pazo singa tiyakuba nkudi ani yandimuyise mu gundi teyandibadde ere wasefulya kimpugu ku kimpana genda ogula emmotoka nakuba kayimba k'enkudi ne kamuzza mu levo kati bw'oba yogera ne kamiliyoni bebe kuna temwenkana ranka kakkana ebyo bye bitutambuza n'osanga nga ndi buloga w'enaalemu oli n'aseka kubanga bw'otayiga system buli wantu waliwo system kasuka ebbanga ly'omaze mu maka oyina engeri gy'otegeera system y'obufumbo bw'ekola ki bwetambula nti omukazi ayinza okutabuka n'ogaawa nkansirike ng'ate oli mutuufu n'omuleka n'ogaawa tugenda yingira olutalo oluteetaagisa ebintu bya state house era nammwe babuloga abakolera mu nkambi ya Kenzo tolumba bebe kulu bali bagagga na bagagga bagenda tuuke kawungezi batuule ku mmeeza ne bafudde ne kamiliyoni ne Kenzo boogere bawayemu basooke basse wali ebyo ki nga waliwo akasente kawudde ndi kajja basooke bakwakule biliyoni ezi obasange enkyanga Kenzo ayimbye kutondeke yetondeke ekiwaatule agenda kwayo osange ng'ayimbye kutondeke ekiwaatule olabye olaba n'alien skin tannagwa kyova n'alien skin mu bugezi bwe yapulinga over nagawa ziri ntalo sijja kukola ki kansigale wano kuba tannatuuka mu level nze nkubuulira mu bulamu bw'ensi eno obulamu buli mu ranka kasuku ebbanga ly'omaze mu mawulire ogamanyi Abitex ebbanga ly'amaze mu kutegeka amanyi kyakola ebivulu Ndawusi wagamba nti kino tokikola oyo bajja oyo omulaba amanyi endongo era gwe bw'ojja n'ofubutuka eri bajja kulaba nga otomera otunde nanda party aseke agambe raba oyo bwakola bwati so ebyo ababeera bampaga era aluseke nyamunyamu wano wafunze mamanyi mbuluseke kera kifunda beera awo osanyukira awo n'abantu bo obwetaavu bw'okwongera bunaba butuuse olyongerayo ekirala olwaleero bebe kulu kyatuyigiriza ne Kenzo ne kamiliyoni bayingira entalo z'ekisajja twogera ne audience y'abaana abato abakyali mu bulamu bw'ekyana ekito n'ebyo batambulizaako obulamu bwabwe nga byakyana kito bali bayombera ssente kitegeerekeka kubanga wabeera ssente wabeerawo ki entalo kasuku singa mugenda awantu omusajja n'abawa miliyoni 10 nga zammwe nga gwe oyina ozireetera abantu ojja kumayuulako gamba obutazituusa nobaga nti abadde ngudde mu babbi bwe nakolanga ne ba Julius abo nga kidomoole nga twagamba nti bw'osanga Juma n'abawa miliyoni 4 bw'omayuulako 3 tugambe nti banne ensente nazifunye ng'ajjaga kwambaza mmotoka yange biki mipiira nga n'abaana tutegeere kubanga nange waliwo ze bajja okumpa 3 nange mmayuuleko ekikulu bw'oba omayuddeko kola otya tuusa yogera kati mu mbeera eyo olwaleero ensonga y'okuvuma omuntu nga mufunye obutakkaanya osaaga wetaaga kumera bukyala n'amabeere otandike n'otambula ne always mu nsawo you a woman byebisibiza ba Shalom because n'ekibalwanya balwana n'abakazi nze full figure asobola okunvuma nze nakkiriza era kino nkibagamba full figure abasinga amaanyi full figure asokuteeka munda nange asokunteekayo kati ngenda okulaba nga byennafiirwa mu lutalo lwa full figure bingi I keep quiet kubanga mukazi sijja mulumba mukube bikonde ekyokubira ajja kumpemula ekigambo nga sijja kimuddamu ati bw'ati nkula olutalo saagala nakweyingiza mu limu yakubanga neeyisanga mukazi omanyi kati kasuku abavubuka bangi beeyisanga bakazi buli kye balaba bakyogera gundi z'omusajja ze ziriwa tetwekubagiza tebakuwadde kokola ki kogenda nako mupa ne bino maama singa abaddewo nyoko singa abaddewo singa olina kalina manema olekera okuvuga ga maama guli okubumpi bwe guti maama abavubuka bangi abaga nentuka mu mbere nga maama singa omusajja mu muddugavu tafuna depression. An African man can never be depressed. Tonimba omusajja tafuna mood swings ebyo byabakazi mukati yekyanze ogeragera mu nsonga yatumanyira omusajja tafuna mood swings omusajja taina depression omusajja teyesiiga bizigo omusajja omutuufu akwatako wano katono nnyo ku face katono akazigo neyesigako ne ku mikono bw'aba nambala essaati ey'emikono emiwanvu akoma muno abantu watale kusiiwuuka taddamu kwesiiga bizigo omusajja abeera musajja omusajja tabeera conformed by the society oba social media because kati society yakati ye social media
nze navaayo ne mbagamba siwagira Kyagulanyi Robert Center mu Sefuria Kimpogogo kimpana kimpanze oba ofa oba weetuga weetuge ndi musajja mulokole negaana emmandwa negaana lubaale negaana wayirindi negaana okumala abalongo negaana amasabo ndi mulokole nakkiriza Kristo nsabira amusumba Sala ku Voice of Giruga era bwe ndifa nammwe ne mufa munsangayo mu ggulu eyo standi yange gwoboza oli kaddaama oba oli kigwe Kyagulanyi nga ye pulezidenti wange si ye pulezidenti wange omusajja ayimirira olaba abantu babadde shaminga bannaabwe ono omuwala gwe mukola naye omunene Naalongo bamujerega bami she might feel small abantu social media Dr. Tika ine ebitege camp yes I'm wonderful created ate nvuga Benz Mercedes nkola ku company esinga amanyi wano mu ggwanga ndambinga shooters ku myaka emiro n'abasajja abamalayo nina future batojiraba omusajja tanyumya buli kyalaba ebiri mu nkambi mutandise okubinyumya eno mu bantu bw'oba otabulidde ku muzeeyi sirika waliwo abaana luliyo babali ba Kenzo babali ba Bebekulu bakwata muzeeyi ng'ava mu mmotoka ye ng'ayingiramu eri Benz okimanyi kyekola ne bamukwata kiki ebifaananyi era lutalo lwali lw'amaanyi nga bagamba lwaki mwakutte muzeeyi ng'ayingira mu Benz ye ebeera emabega ebyo byonna bya kikazi omusajja taba na firita kasuku ekifaananyi bakikube nga bw'ofaanana kifulume abantu nwane nabo naye oli mubi nogomugamba waye senkana bajjo ebyo bya kikazi naye bajjo mubi bannange bajjo mubi naye alina omutima omulungi bajjo baba talina ssente akubuulira lwakuba bw'anywa afuuka ekitagasa alina lwe yeewemula ne nashigulo baali live ne Majambere ne beewemula ebiwemulu okeraga bajjo takyabijjukira nga byatambudde buli wamu naye alina omutima omulungi omanyi Katonda emitima emirungi yagikweka mu nkima good hearts were hidden in monkeys ennyambala ngamba gyafana n'enki ennyambala abavubuka leero beyisanga vairota ntyaba abavubuka leero beyisanga vairota kisana munanga mukazi nakira obuviri bugirere nakira nakwata mu mpale wano bwa strobe busolo nakira omusajja ayimirira n'ayambala essuuti oba n'ayambala t-shirt oba empale nga ya kisajja mulekerawo okwambala ng'abakazi mulekerawo okwogera ng'abakazi mulekerawo okwemola ng'abakazi mulekerawo okutambula ng'abakazi mulekerawo okubeera mu bulamu ng'obw'ekikazi ate gundi wangize boti tuwe sente olinga kino ebyo bya kikazi amwe man kasuku amwe man abantu bayisanga Zubeda manyi buli kyalaba mukyala yata ajja kasirikira ajja kwogera ate gwe kasuku abantu bajja bagoberera kumbe mu mwambala characters ezaaki ezenjawulo oba kusanga nga okola akantu oba lwedde okwogera ekintu kyonna kubanga obwo budde oba baweereza audience ng'omuntu anazannyanga mulogo naye nga ate mbulamu bwa bulijjo siki kati mu abantu ba bulijjo nalabya akaana musimanya ya shipopi yakasiyaga biki ebe nabina mu byewale kakati ekisemba ekimuleta okwetotolako ebyo byonna busima y'abansi yagakiba kiki obuwalawala obukyanoonya fame kyobulaba nkugamba era ensonga yanje ngenda okusembyayo omuntu omusajja teyeesigama ku ndowooza z'abasiru nti yawuliriza lumbuye simanya yawuliriza senga asidi yawuliriza simanya penge koda kalinga akakazi kalina kalinga akabizi mbukwogera senga asidi nakadi alinga abajulizi alinga muzeeyi wa Yohana Maria muzeeyi mbwayo kadi senga asidi muyanjogeddeko ekirala ekitufuula abasajja kasuku kukwana kambabuulire baganda bange olwaleero abantu tebakyakwana kuba abakazi bangi bafulootinga abakazi banoonya ba luumumenti mu kakodyo k'okufumbirwa anoonya yeewonyerwa enti n'anaamugulira emmere kuba amanya bw'abeera wa muntu amasannyalaze gasasulwa na buli kimu naye ekirala abakazi baagala nnyo okubeera nti yazaalako ate nga mu mbeera tagala mpuufula single father najja ewuwo. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizimbe kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera ng'obasanga bagaba looni okuva ku $2.2 paka ku $5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka yo sigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago
ng'oleeta logbook mu mannyago, ng'oleeta bank statement, tulabe esente zo zitambula zitya, ng'oleeta ne national ID. Kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziina nga zigudde ku account. Ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga ebintu babikwatidde China, osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa e Dubai, ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki, jangu wano enaalya ku Delta Cash. Osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo, ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Temunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino, obeera mu bya kisiru, kati mbaleetedde Delta Cash. Bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu. Wabi si wabi. Naye naddala ffe ng'abasajja abamanyifu naggambe tulina eddimu ery'okwawula obulamu bwaffe ku muntu andaba ansange nga nfuluma emmotoka nga mbeera nga ngula nga nsomeseza omwana wange nga njogera yenteekeddwa okukola ki, okwogera. Ekirala ekitugattako ekitwawula ku balala kwe kukwana omukazi asinga ku bulamu bw'okulidde. Kubanga ng'oggyeko bannaaviyo ne bawayiki benda, abantu bangi abavudde mu bulamu nga tuli baavu, nga tunoonya mu bulamu abantu abasukkulumye ku maama waffe, ku kkojjaawo, ku bantu be wakula nabo. Era Omuganda nga bw'agamba nti musajja gy'agenda gy'asanga banne. Kati baserebu bangi tetugenda, tukyuka ne tudda bbaaka paasi. Osanga akawala akanaku, osanga abawala bwasoma nabo, obeere makindye, obeere bantu abakupulaizinga abakulabanga owakabi. Ate jjukira tosobola kulonda mutwalo e Masaka gy'otali. Omutwalo gwe basudde e Masaka mu ttawuni tosobola gulonda kwatakola ki. Omuntu omukyala amujja mu kkubo lye yakwata era amujja mu environment mwabeera. Kasuku osokuwasa mu Pakistan, toli Pakistan. Kati omusajja bw'aba atandikidde ku n'atambula bw'ati, bw'agamba nti ngenda kunoonya omukyala ng'ali ku C wano wa musanga. Kati baserebu lwaki bawasa abakazi abatabagasa ne beekulunga ne babeera ku nkulungo bwe bati y'ekibuye naye ate teeka terikugaana kwekulunga oba mirundi emeka gwe weekulunge. Emikwano n'abakyala n'endowooza bibeera biri awo, naye ki tebaagala kussa maanyi mu kukwana. Kasuku okukwana maanyi era kyekimu kukiraga omusajja nti musajja. One, womanyira nti ono omuntu anangasa, nakugamba genda mu bifo gye batakumanyi. Kasuku amabaala weegali mangi, naye waliyo obubaalabaala ekkolole n'oburestorant otuuka nga tewali akumanyi. Nosanga awo abakazi n'abasajja n'abawala n'abaana abali mu bulamu walayi nga gwolinga ava emagombe. Sanga omwana w'abandi ku Serena ng'afuluma Benz, Mercedes oba Audi, omuyimbi takumanyi, takwetaaga, takulinamu interest. Amagezi g'onaakozesa okupamba n'omuwala oyo ge gajja okulaga nti oli musajja. Oyinza omukwanira emyaka egi, naye olunaku lw'omuzaddemu omwana asinga bano abawala b'omu ndongo, ofuluma endongo n'ossendabirwamu olaga tamanyi na gye yavudde, ng'omuteeka mu maaso mu kimaaka X ng'ogenda okutta embisambi enkya lubuto. Ng'ozaala muwala gw'otamanyi waabwe, tomanyi mpisa ze, tomanyi akola mulimo ki, tomanyi bani bannanyi lubuto bali bameka, tobimanyi. Kasuku tewali kintu kizibu ku nsi eno nga kukwana muwala atakumanyi ng'ate oli serebu nga talina kyakwetaazaako. iPhone agirina ate daddi we yagimugulira. Maama we avuga Audi, tata we avuga Volvo. Mukulu we mwakola ku URA, omulala ali Germany asoma. Katooka bwe akasembe kali ku Galaxy International School. Bw'ogamba outing yazikoowa, bw'ogamba eZanzibar baali bagenzeyo ne anti waabwe ne sister cousin waabwe. Kati nga gwe ky'olina okukola si muntu n'okebera ku Facebook talina akawunti, n'okebera ku Twitter talina akawunti, n'okebera ku TikTok talina akawunti, wabula nga ku Instagram alina akawunti naye ng'ekifaananyi kimu kyasemba oteekayo yasitekayo Feb 2023.
nosooka nogaba nange nkoze ntya jukira takwetaaga ne bwoba toliiwo asigala agenda mu maaso nakuwa ennamba bwe tebagana kuwa nnamba tebeeraga n'ogikuba n'atagikwata ate siga nti agiraba obwongo batebeera nnyo kuki kwekyo ku ssimu ayinza nokuba naga hello I missed your call okay how are you najjako nosooka obeera mu mbeera emyezi ng'ena oba okyali awo Mukama n'akuyamba n'omanya nti bajja ku Sweetland Gardens wano ne bawummulirawo okwo kati nosooka olimisaayo omwezi mulala mulamba nga bwe baba bajja bakusangawo naawe ng'olina mu kyaliibo n'akulaba n'okola ki naye nga temwogera eyo na process n'otuuka mu process Kasuku how are you olwakutegedde erinnya ne mbeera mu process y'okwogeramu akatonotono okumala emyezi 5 muwayaawayamu kati mu myezi olabira mukwano gwe kasi ofuna mukwano gwe n'omanya nti mukwano gwe atilisa ajja kukusomolera ku byama akutegeeza ono yaani awo ng'otandika ogenda okulaba ng'ekimusanyusa kugenda naye ku church wa Pastor Kayanja buli Sunday tugeze mulokole obanga musiraamu okumutwalako ku muzikiti kuki ku Friday kyokka ne ku muzikiti tojja mutwalako kubanga abawala abali kirasta tebamala galinnya mmoloka z'abantu balala Dr. Tiana ne weefuula n'omusiraamu ogende mu muzikiti kubanga kulokutana ajja kukola ki ajja bbaayo olwo omwaka gukongose tomukutte ku bbeere tomusabye kifaananyi kya buseegu ne status zo tozira n'ennamba etagisavinganga tuyingira omwaka ogwokubiri ebyani wulira Waikibendo omuwala gwalina kati agamba yagenda kuyimbayo ng'omuwala olwenga mu senior 3 wayise emyaka nga 7 kati ye mukyala we Kasuku omwana mutuuka level ng'ajja ku Sweetland Gardens wano wulira neyanziza nnyo ebyo byonyumya tebiri viable andi wulira fede tubyagala jukira emboozi ya Chameleone ng'ejja kuwana Daniel tetujja bikola Chameleone yagamba Daniel nkugulire emmotoka Daniel no faza ajja kukola ki ajja kumbuuza gye najja emmotoka ani agaana wano emmotoka kale bwetyo tutambudde olunaku olwaleero tubadde ne Dr. Tiamale ng'ayogera ebintu ebiri unrealistic ebitakwatagana omulundi oguddako tujja mukuba engolo obeera ne following y'abantu 3 mitwalo 3 bonna basiru banno kuliko hamu omulundi oguddako tujja mukuba engolo aseetinge nekibuzo kyengenda okubuuza mbuuza Kasuku mubeere bulungi mweraba katukomaawo oleeta ebibozi bye ebyekisiru ani gwogenda olimbalimba ebyekisiru alimba twala eri Kasuku. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wazangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange